Your attitude towards problems, difficulties, and diversities is the most important factor in overcoming them. All personal achievements starts within your mind of that individual. Knowing your problem is the first step in finding the solution. If you adopt the I will or I can attitude, you are assured of having the skills necessary to turning the disadvantage into the advantage. Every successful man or woman, no matter what the field of endeavor, has known the magic that lies in those words. Mwasizeyo mutya nno abatuuze aba ttiimu Deep Mind, mugamba mutya abatuuze aba Kimu Immigrations? Nasooka okubateera ekitinisha, mwebale kumalako mwaka almost tugubuzaako omwezi gumu n'emyezi egiddako guggweeko. Omwaka guno gwali gutandika, walina programu ki ogukolamu? Walina programu ki oba kyoyinza okuyita plan yaago yali ki? Plan kyekintu twakirabako mu videos wansi awo, kyekintu kyojja okukola mu biseera eby'omu maaso, okikuba kati n'omanya mu myaka egijja mu maaso nja kikola, but wotuukamu ogwo omwaka ogwo gwennyininyini mu kiseera ekyo olayinga down strategies, n'okola blueprints, n'okola program nga bwe kinaatambula. Ekibuzo kiri nti omwaka guno egubadde gujja nga tugutandika mu January wa 2021, programu yo yali ki? Wagituukiriza? Ogituuseeko oba ekulemye okutuukako? Obaddeko ne attitude eno nti nteeko kikola, oba gwe omwaka gukusanze busanzi otomedde mutomere paka nakati nga tonnaba kumanya ogutambuddeko kyenkana ki? Tunaatera okugumalako gubulwako omwezi gumu n'ennaku nga 6 oba 7, omwezi gumu ne wiiki ng'emu, tugukuba oluku mu mutwe. Ekibuuzo kiri nti bye wasetinga ogukolamu, programu yo gye wasetinga ogutambuzaamu mwezi ku mwezi, ekkota ya after 3 months wabituukiriza? A half year after 6 months wabituukiriza? Oba obadde mu kiwoobe ekyo nawonkeera gwe tubaddemu ow'ekirwadde kyamunaaba mu ngalo, ng'oli awo tolina programu, olinda abazungu bakuteeseze? Kiki ekinaddako? Abazungu bakuteeserezza, balina okufumita ebiyiso, obyefumisizza oba nabyo obiwakanyizza? Igwe nga gwe wetubaddemu ekyo ki-desperation gye tubaddemu ekyo ekya COVID, programu ki gye wasetinga gy'ogamba tumala okivaamu bwe tuti ne batutta, tuli mu lockdown batutadde? Kiki ekiddako? Olinze bakuyiyize? Then kitegeeze kuno omwaka togubala oba tewasetinga goals zo, nga tewasetinga plan yo, kuno omwaka togubala kuba aguba gukusaze. Kimu Hakims ntumbudde, leero nno njala tubeere serious mu guno omwaka gwe tugenda mu 2022, tugenda mu senior classified information. Tewakyali wa kunyigira ku liiso
oba okyayagala okumanya ebintu bino gye bitandikira, videos gye ziri buli kanaku zikolebwa, kirira ddala wansi olabe ebintu gye bitandikira okumanya mu junior information yambuka masteringa paka kati muguno omwaka ogwa 2022 gwe tugendamu. Eddakiika eno ffeno waffe twayingidde dde emyaka 2022, companies zicelebratinga okuyingira omwaka 2022. Machines empya baziteeka ku auctions, baziteeka ku tests, amasimu gafuluma, emmoroka empya zifuluma ez'omwaka 2022, modo 2022, gwakyali mu 2021 tukusaasidde. Tuli mu kusettinga strategies, tuli mu settinga plan ey'omwaka 2022 tugenda gitambuza tutya. Ekibuuzo kiri nti ng'okyalobedde mu 2021 plan yo gye wasettinga okyagiriko oba toyina? Kati okimanyi nti omwaka gukulese, gutandise okugenda okukulekako, kuba kati strategies, blueprints zivuddeyo, tutandise okusettinga 2022. Engeri gye weeyisaamu eri ebizibu byo n'obuzibu bw'osanga ku kkubo kye kisingira ddala okuba eky'omugaso. Mu ngeri ki gy'ogenda okuovercomingamu ebizibu byo? Woba osettinga programs zo, tosettingira kaweweevu kokka nti nja kuyita wano ne wano, ngende owagundi ampa omutwalo, waatagokuwa n'akubikira. Ekyo kirowoozezzaako nti wayinza okubaayo negative side n'atampa sente. Then what is your next step? So engeri gy'osettingamu ebintu byo nti ono kyali wanaagaana okumpa omutwalo ogoloza nzizaako ki? Kyekisinga okuba ekikulu, ekizibu ekyo ng'okituuseemu. Skill ki gy'oteekawo oba strategy ki number 2 egenda okusupportinga ekizibu ekyo ky'ozzeemu? In other words, oba ovuddeyo ng'ozze okulwana mu field, kakasa nti ojja kusanga challenges nyingi. Ziteerewo plan number 2 nti kino ekiba kiganye, kola strategies, kola amakubo, nti lino ekkubo we mba ndiyiseemu ne kirigaana okuntuusa gye njagala, nja kuyita mu lino. Bikubeere mu plan, bikubeere mu program. Leka kutomera butomezi mbeera nga tomanyi kiki kiddako, ng'embeera gy'otomedde oba osanzemu okugaana. Tomanyi another strategy, tomanyi kkubo ddala ly'okozesa okutuuka ku kyeweetaaga. Wanagenda nagamba nti all personal achievements starts within the mind. Buli kyonooba okola oba buli mwana Adamu kyolaba akoze, ekirowoozo kitandikira wano. It is an idea. Idea eyo gifune, giteeke ku writing pad ye program, then oluvannyuma gisse ku ground. Kyekyo bayita achievement. Kyafuuka kyali kirowoozo ne kifuuka ekiwandiiko, oluvannyuma ne gufuuka okola ki? Okubeera nti okyennyumirizaamu ng'okyakivinze. Tolowooza nti ebintu by'olaba ku ground olwaleero, by'olaba tukola, by'olaba beeyisaamu nti byereeta bwereesi w'ebityo. Waliwo abatuuka ne basooka babirowoozaako, ne babikubamu ka sketch, binaatambula bitya ye program gye nkugamba, then oluvannyuma ne babisa ku ground ne babituukiriza. Ekibuuzo kiri nti gwe ekintu ky'okola wali okirowoozezzaako oba okikoze bukozi weesanze okiguddemu bugwi? Kino akugambye nti all personal achievements, buli kintu mwana Adamu kyakola kitandikira wano. Then n'omala n'okisketchinga, n'okiwa strategies nti ekinaaba kigaanye nja kuyita mu kkubo lino, lino we linaaba ligaanye nkozese lino, lino we linaaba ligaanye lino terijja kugaana. Then olumaliriza okisse ku ground bakirabe. Oba gwe olaba bulabi bintu n'oyagala obibuukire nti gundi akoze akantu bwe kati nange nja kukolaako kennyini. Gwe munno kyaleese nawe ekyo yagala okubuukira nange ndeete kino. Munno kyaleese naawe ekyo yagala okubuukira nti nange kankole kino. Otuddeko wansi n'okozesa obwongo n'omanya we kinaatambula. Otuddeko wansi n'okubaganyaamu ebifaananyi n'osketchinga n'ogamba kino we kiba kigaanye nja kukozesa ekkubo lino. Oba oyagala kubuukira biwedde,
please muve mu bandi wagon. Ojja kopperemu n'erinnya. Akugamba wano nti knowing your problem is the first step of finding the solution. Okumanya obuzibu bwo mu kiki ky'ogenda okukola y'engeri yokka gy'ogenda okufunamu engeri ki gy'ogenda okukola ki okuvvuunuka ebizibu ebyo by'okola ki by'oyitamu. Plans tuzikuba n'ojja kusanga challenges, osange threats, osange weakness yo. So oluvannyuma lw'okumanya nti ndi munafu wano ojja kugezaako okubeera nga ofunawo solution. SWOT analysis. Manya amaanyi go gali luddawa, obunafu bwo buli luddawa, okusobola okubeera nti wabeerawo obuzibu bwo w'eŋŋanga, okusobola okubeera nti obukola ki obuvvuunuka. Bino ebintu atabitegeera nabagamba Team Deep Mind gyeri tubinnyonnyola kigambo ku kigambo. Buli kigambo ky'owulira no nga nkikozesa nga tokiwulira mu vocabulary yo. SWOT analysis oba bye biki? SWOT kitegeeza strength. W etegeeza weakness. O etegeeza opportunity. A threat. T threat analysis. So wabeerawo omukisa. Omukisa ogwo gulabe amaanyi gaago, laba obunafu bwago, ogw'eŋŋanza otya, obuzibu ki bw'oyinza okugusangamu. Tunuulire ekintu ekyo kikube ku plan, ki dividing emu, gatta, yawula, teekawo strategies osobola okiteeka ku ground. Ebigambo ebyo oba tobitegeera mwana wa maama, yangwako mu Team Deep Mind gye bali bakulinza okwankola ki okutebengula. Bino ebintu tetugwamu bigwe, oba abazungu bano boolaba babituleeta tebagwamu bigwe. They are planned. Buli kimu ki planning. Video ya plan twagyogerako oba twagitegeera, kirira wansi oginoonye. Buli kimu kiri well planned. Kino wekigana kituzaako kino. Kati olwaleero tuli mu ku implementing a plan ye program. Tuli mu kuyisaayisaamu kulaba omwaka guno tugenda guyingira ogwa 2020 twasuubira ki, kati leero tutambuza ki, buzibu ki bwe tugenda okusanga, tuyinza kubuvvuunuka tutya. Ontegeera? If you adopt the I will or I can attitude, tembutuufu ekintu kino nja kimegga, kisaaga, nja kisobola. Ng'olinamu eyo driving force nti kino kisaaga, kino ekiyumba nja kimegga, kisaaga. Ng'olina attitude eyo nti kisaaga, nja kimegga. You are assured of having the skills necessary to turning the disadvantage into advantage. Obeera nga oli assured okubeera nti at least oyina obukugu oba okubeera nti ogenda kukola ki kukyusa ebyo ebyalema, ebyali biganya obifuula ebikola ki ebikkiriza, kubanga oyina driving force eri. Okerako ku makya n'osaba Katonda n'omugamba nti Katonda nsaba olunaku lw'olwaleero luŋŋendere bulungi, njagala nkole sales mu lunaku luno, byenkwatako bibeere nga bitambula. Oyina olulimi olutonzi ku lulimi lwo, oyina driving force eyo gy'osaba Katonda n'ogyeteekamu n'ogamba leero bukyanga lubanga lwa mmindi, olunaku luno nsaba luntambulire bulungi, ŋŋende nkube abalogo ntunde. Temugamba nti nkola preaching, but bino biri ku ggwe, lulimi lutonzi, kubyetondako n'ogamba kino nkisobola. Kambaweeyo ekyokulabirako. Kim Hakims maze emyaka 4 mu security, najja ne nnyambala uniform ya security nga sibikolangako. Ne natuula wansi ne ŋŋamba isha, security bakola ki ekyenjawulo? Ne studying ne nkola zino zonna zi strategies, SWOT analysis. Ne ŋŋamba gwe mulimo wemba wakuddayo kuba kyeri, gwe mulimo gwe nnyina okukola. Nangenda ku Google ne nnoonyereza obunafu bwange, ne nnoonyereza how can I approach this field. Omuyaye wali interview nga yagamba olina experience ya myaka emeka, ng'oyogera ng'abimanyi, namugamba experience ebaddewo njirina naye nga sibikolangako. So nkisobola era namaani nkisobola, nayingira ne nkola.
obuzibuzi bwe nali neerabyemu ne mbuyigira ku field. So kati g'otabeera naye ekyo nti nkisobola era still tewali agenda kukikusobolera, ojja kubeeramu ne kali akasajja nti maama nyinza obutasobola, olina ka inferiority complex, wennyamira. Eggo nabadde ku Facebook yange, mugende mulabe ensonga ezo zireetera abantu okwennyamira ate era nga temuzikkiriza nti weeziri. So olina ozikkiriza nti weeziri then n'ozifunira amagezi. Ndoza programu y'okwennyamira eyo inferiority era njagireetako wano ku YouTube, naye osobola okugenda eggulo n'ogisangayo. Nabakoledde ka video kalamba akakwata ku ebyo ebyokwennyamira, ng'oli awo nga weemalamu amaanyi, oganya okukkiriza embeera nti bwetyo bweri, embeera gikkirize omale ogisalira amagezi ogyovercominza otya. Kitegeera? So wobeera ng'olina drive eyo nti I can, yes I will, nkola ye Obama, yes we can, omala n'owangula, otaninga disadvantages into advantages. Kikkirize kigaane, kasooka kasa nti nja kikola, omala n'okikola. N'oba tokikoze, as long as nti olina laying program, ekiba kikumeze nti osobola okukomawo n'okyaprochinga buto, eryo kkubo lyagaanye osobola okukozesa eddala okusobola nti okubeera nti okiyita. Wanamaliriza agamba nti every a successful woman gw'olaba oba a successful man gw'olaba, no matter what field of the endeavor, has known the magic that lies in those words. Buli muntu gw'olaba wannaggwano, buli muntu gw'olaba nti omwegombesa, yakikola, yayitawo, ayina attitude eyo oba yamanya amaanyi agali mu kigambo ekyo nti nja kusobola. Ng'omuntu omulaba bulabi n'olowooza oba baamukakabukasa okubeera mu eyo stage, ye yakimanya, yatuula wansi n'apulaninga, n'alaba ngeri ki jajja okikola kyo kirumbamu, n'alumba vita ng'amanya ajja kusobola. Naye gwe Eva wamukwennyamira, ne maama mwe mwamalako, nze nyinza okubeera mu eyo level, biki. Get serious, wake up, tuula wansi, kola strategies, manya obunafu bwe buli n'amaanyi go wegali, noonya amakubo ngeri ki ekintu ojja okituukamu, beera neri drive nti I can, kola program, kino ekiba kiganye kikyenzizaako, then oluvannyuma ojja kumala osobole, kubanga yeyo magic ali mu ekyo, yeyo magic ali mu eyo driving force egyo oba nayo. But the moment you kasita olemerera okwekkiririzaamu, kalaasi oba owedde, Mwarabu akiyita karbani, oba ofudde. Sigadde nze Kima Hakims, temulowooza nti nerabidde mbagamba okusubscribinga. Zino programs zisubscribinge, zisharinge, ziwe ku baana bezisobola okulyowa emyoyo abali eyo, likinga, commentinga, sharinga. Eba bukumenya okusharinga, ngamba mbukuleetere mu inbox yo, oba ya WhatsApp, oba ya Messenger, oba ya TikTok, oba ya Snapchat, buli gadget oba buli social media platform gy'okozesa sobola okutuukira ne mbukuteerayo. Kanve wano ndowooza ne wentema. Ebyo byayogerwa omu mu bakugu abaatula wansi ne banoonya human development and psychological y'omuntu. Every diversity has the seed of an equivalence or the greater benefit. Kima Hakims yabadde akuwa okulyowa omwoyo ogwo nti naawe osobola. Tolowooza nti ababikola bannaggwano nnyo, wabula basooka bipulaninga okusobola okubeera nti babissa ku ground. Tusisinkane mu Kaddafu Lutimbe. See you. Mbaagala nnyo. Ndowooza awo ne wentema.